Inside Story Uganda, real source of political updates. Saka mwasuze mutya abatuuliriza mwebale kuzuuka naffe olunaku olwaleero enaku z'omwezi ziri 27 omwezi gwa 11 omwaka 2024. Nze Adam Kungo njagala kwaniriza mu program One on One mu kizungirizi ne Honorable Mubarak Munyagwa mugati gwa bata nga tuba fenna buli lunaku bweru tuli okusatu nga tukwata ku nsonga ez'enjawulo era oli waddembe nawe kubanga otwegattako ng'oyita ku mikutu eky'enjawulo. Hajji yatuuse dda kkiriza akulamuseeko tubere nga tutandika butereevu nnyo enteekateeka eno. Salamu alaikum Hajji. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Abatuwuliriza n'abatulaba mbalamusiza mwebale entakera okubeera nga ku programu yaffe eno ne Katonda yebale kubakuuma. Well, ekimu ku binneewunyisiza akubeera nti osobodde oku braving enkuba eno n'ojjako mukutu okwogerako ne bannayuganda. Yes, tulina obuvunaanyizibwa obw'okutegeeza obw'okuwa bannayuganda ekiba kiguddewo, buli kiba kiguddewo okubalambika. Obuvunaanyizibwa ffe tubulina. Nga bw'olaba munnaddiini bw'alina obuvunaanyizibwa obukuyita okwenenya, nga bw'olaba basawo balina obuvunaanyizibwa okukujjanjaba, ffe obuvunaanyizibwa bwaffe bwakulambika bannayuganda buli kaseera. Calling mu mbeera yonna. Yes, calling. Yeah. Watukwandiriza Nenza wiiki etambudde etyo okuva twayawukana ffenna ku lunaku lwa kusatu wiiki ewedde twasemba okwogera naye nga tugenda ku court martial ku nsonga za Dr. Besigye. Yes. There has been a series of activities and events zibadde wakati awo, but generally how has been your week? Wiki, of course, wiki kunze ng'omuntu tebadde mbi mu bulamu naki. However, bw'otuuka ku saidi ebadde bingi nakuga mu Uganda bamu mu gavumenti ezigenze zikula oba zikaddiwa olunaku lumu lubanga myaka 10 ezogenda n'ofuluma wano ogenda okudda enkya nga ate ebiriwo birala. So ebadde bingi kasavukanya mabingi. Yes, naye nga nze bwe navaano automatically nali ngenda court martial nensaatuuka. Yes, because nali ngenda nenkubira omukubu driver road mayor kubanga nangamba nti ate tebamuleese ate bagambye tusooke tugende embuya nentegeera nti waliwo ekirala. Yes, so kati in that course kudda mbuya ate nzire court martial ngenda kutuuka court martial nga bayingidde dda nga ate ona ngamba leka essimu omusirikale gena ninsana leka essimu leka nambowa kanindire simu yange bano sijja gibawo nga wekengera essimu yange sijja gibawo abo babeera ku simu nga bazitunuulira balina ne apps balina ne buchips ona wagenda layini akasonsi kawunga gwe tomanyi nyiga kalayini ne kavaayo n'atekawo akantu katono kotasobola nakulaba n'amaaso go. Yes, kandi baba nga bagirina. Well, Honorable, let's go straight ku nsonga eyo yennyini. Finally ngabo watutegeeza wano ku mpewo Dr. Besigye yaleetebwa mu kooti n'ateekwako emisango egiwerako egimu ku gyo gyekusa ku byokwerinda. Yes. But he used to meet people in 3 countries. Kenya, Switzerland, Greece n'ekigendererwa ekyokuthreatening ebyokwerinda mu ggwanga lya Uganda. Ogwokubiri yasangibwa ne it's alleged nti yasangibwa ne mundu 2 nga bali e Kenya. Ekyokusatu yasangibwa again ne ammunitions eza pistol again nga bali e Kenya. Negimusomebwa mu court martial akomawo ku ngenda kusoma 2 December. Yes, isinga tetunatuka ku misango tusooke ku nsonga gye twandiise enkoko nkulu ey'okuleetebwa kwa Besigye wano. Waliwo abadde bagamba it was an arrest whether it was an arrest or an abduction. Njagala abatwala tusooke tubatereeze ku kino endeeta gyaleetebwa wano eggwawo mu mateeka. That is number 1. Let's start there. Arrest, abduction, yes. Deportation, repatriation. Kakati waliwo ebigambo bitera okukozesebwa 2-3. Deportation, repatriation oba extradition. You can call it extradition or extradition.
byonna bitegeza kujja muntu mu nsi ndala kumuza mu nsi yaabwe mu nsi ye byonna bitegeza ekintu kyekimu literally naye kasita mubeeramu nti oyo omuntu mumuleeta to face trial mu nsi ene ye mumuleeta avunaanibwe kiba kifuuse extradition oba extradition kasita oba ng'omuleeta avunaanibwe eba extradition kikolebwa kitya extradition erina okubeera wano nga mwina extraditional bagita extraditional treaty mwina okuba mwina endagaano egamba addukireyo nga tumenya amateeka mu muzze naffe addukire no mu muzze ate nga gamazima gali nti Uganda ne Kenya era endagaano eyo wadde sinagirabako erabika weeri kakati endagaano eyo weebaawo procedure ebeera etya tuddayo ku Geneva Conventions zenagamba ennya such an extradition to be carried out musoka ne mugamba ngayo twabagamba ngayo twakanya nti abamenyi b'amateeka babeyo mubaza ne ffe babeno tubazza tubategeza mukulu kungo ba mukulu munyagwa aliyeyo wano ne wano government ewandiika etegeze esobola okuwandiika oba okuba essimu ali kubanga isobola okudduka asobola okubula bodda mbyo okuwandiika ali wano ne wano tubasaba muzze omuntu oyo poliisi y'eggwanga eryemukwata bwe mukwata etteeka ligamba alina okuweebwa omukisa atwalibwe mu kooti z'ensi eyo gyali kooti erabo bakiki okumuzza kuli extradition erabe besobola okuissuinga orders to extradite him oba not depending on awuliriziddwa bwe muzzayo bagenda kunzita munzayo etc nafwe bondi refugee governed under the UNHCR conventions and whatever bichi amateeka agafuga ba refugees nachi so bwe mumanya nti kooti weeyisa order mumuza bwe batayisiza order temumuza kakati buli lwoza omuntu for trial nga tayise mu procedures ezo ebeera abduction kuba kuwamba and it's an act of war kweri eggwanga gyoba okikoledde kyeki act of war ogudde olutalo langidde olutalo kweri eggwanga by breaching their sovereignty nti obwetwaze bwabwe oba obutyobodde obukubyemu ebituli therefore it's an act of war. So Dr. Besigye was abducted, not arrested. He was abducted n'aleetebwa wano yayingira Kenya legally through a port oba oyinza ogiyita airport but okumuleeta wano teyayita otisimanyina oba bamuyisa because passport ye yasigalayo n'ebintu bye ebirala byonna so abatulaba njagala ekyo bakitegeere kati wetudda ku misango n'abatulaba because bino ebintu njagala tubitemete mu lulimi olwaffe olwa bulijjo abantu baleme kubuzaabuzibwa bwe tudda ku misango tetujja genda merit za misango kuba giri mu kooti batudde ku tugitegeere bwe tudda ku misango gyennyini tulina kye tuyita mu mateeka tulina ebintu bibiri wano byenjagala omuntu awulirize n'obwegendereza ekisooka jurisdiction kyeki is the power of court to try a case bwe buyinza kooti bwebeyina okuwuliriza omusango gwonna ogubaguze mu maaso gaayo it can be pecuniary or geographical obuyinza okubanga bwa nsimbi oba geographical waliwo omuwendo gw'ensimbi gwekunga obanja munyagwa miliyoni 6 ekyo nakyo etteeka ligamba omulamuzi bw'atawuliza musango gulimu ssente ezo for instance mu Uganda miliyoni 5 n'okwambuka omusango ogw'engassi ogwa miliyoni 5 n'okwambuka guwulirizibwa kooti nkulu yokka chief magistrate taguwulira yes tugeze wadde nguddi za jjinja yes pecuniary jurisdiction okay kati bwe tugenda ku geographical jurisdiction buli kooti erina weekoma chief magistrate osanga magistrate abatulaba ayinza okusanga magistrate ku Kabakanjagala road nosanga magistrate enabweru nosanga magistrate emakindye buli magistrate oyo ayina geographical jurisdiction ayina ekitundutundu borders mwakoma so bwoddiza omusango emakindye ate tebakuleeta nabweru
tokuba tumukwatidde na bweru kubanda bweru mukawembe bakutwala giwaddiza musango. Yes. Okay. Yes. Kati emisango gyonna nga waguddiza na bweru ne bakutwala Makindye, kooti teyina na buyinza buguuliriza. Kooti ey'Emakindye obuyinza obwo tebulina. Neera balooya balina kye bayita preliminary objections. Looya wa alina okuleeta kye tuyita preliminary objections oba PO okulaba nga kooti amangu ddala egoba omusango ogwo kuba bagututte for want of jurisdiction, bagututte mu kooti etalina buyinza guwuliriza. Katudde ne ku jurisdiction y'amateeka ga Uganda tulina kye tuyita international laws ne municipal laws. Municipal laws ge gana amateeka gafa ga bulijjo. Naye kakati katugende kye twandise the UPDF Act gye bavunaanamu Kizza Besigye. The UPDF Act oba amateeka all statutes of parliament zonna amateeka acts of parliament gonna amateeka ga Uganda ne semateeka nga mu mutwalidde jurisdiction yago ekoma mu borders za Uganda we ziyita. Tegasobola kusukka nsalo. Tegasobola. Amateeka ga Uganda tegasobola kusukka nsalo. Gakola within ensalo. Yes. Tegasukka. Tegezo omusango amateeka ago okunkwatako okunvunaanira mu ggo. Nyina okuba omusango nga naguddiriza mu borders za Uganda. Kiri mu mateeka. The UPDF Act, the Uganda People's Defense Act atekozesebwa Kenya. Kenya waliyo nayo bayinza okuba waliyo yabwe the Kenyan Defense Forces Act. So tokozesa ya Uganda gikozese Kenya. Amateeka ge Kenya tegakola wano. Yes. Amateeka ga America tegakola mu Uganda. Amateeka ga US tegakola Uganda. Naga Uganda tegakola eri. Ekikola mu nsi zonna kyosanga kikola Uganda ne Kenya ga amateeka ga nsi yonna. Genda kugamba gali agabeera either conventions, treaties, what. Waliwo endagaano z'ensi zonna okukkaanya okubaawo ne bawandiika endagaano ne bakkaanya ng'amawanga. Omuntu akolenga bw'ategwanga terikolenga bw'ati kati amawanga ago kasita basayininga ku ndagaano eyo treaty oba convention ne mugireeta mu parliament yamwe nekola kituyita ratification nayo negiyitunulamu negikkiriza etteeka eribali mwena kati namwe Uganda libali bakwata nga Rome Statute eteekawo International Criminal Court ICC. Lwaki esobola okukwata omukulembeze wano we Rwanda obwabo kasita amawanga gonna gatula ne gajiisa ne gakkaanya gonna. Naye kye ngamba nti UPDF Act ya Uganda tekola Kenya. So omuntu bwazza omusango ogume nga omusango ogwo amenye etteeka mu UPDF Act nga akikoledde Kenya ne waba ku nsala emalabba nekusaidiye Kenya ate tasobola muvunaanira amateeka ga wano. Osamu nti omenya amateeka ga Uganda. For example, nali nawe ku TV omubaka Bwanika n'atuwa ebyokulabirako nti ye bwagendanga mu America emundu abantu baba nazo n'akwatamu awo. Singa abadde akikoledde mu Uganda. Aba amenya amateeka okubeera n'emundu. Naye mu America otuuka abantu abamu emundu bazikozesa nga decorations mu madiiro gaabwe. Osanga omuntu alina ere emugize no zemulabiza enjegere nga agitadde wali ng'ekimuli eri kameeza eti. Yes. Mu America buli mundu bagitunda. So assuming Kenya nabo bakkiriza ebyokulwanyisa tugeze ekyokulabirako ky'ensalo kyotuwadde Malaba wali ku border netuuka Malaba nola ne AK-47 nga ngikutte nkuba n'amasasi mu bbanga sobola kumala ate nenjiza wenjiza neninya basi police ekulinza obadde okutta emundu eri across. Tekisoboka. UPDF Act teyina jurisdiction beyond the borders of Uganda. Katuyina ekyo tusemba ekyo tuyita the principle of legality. The principle of legality semateeka waffe agamba mu article 29 something to the principle of legality semateeka waffe agamba nti gwokukyajinga omusango okuvunaana omusango oguyina kuba muwandiike mu mateeka ga Uganda nga n'ekibonerezo mwekiri. You get the point. Nti omuntu yenna n'asangibwa n'emmundu which is a preserve nkwakyakulabirako nti emmundu oba ekintu kyonna ekyamagye anaaba azizza omusango amagye ga UPDF ekintu kyonna that is a preserve of the UPDF anaaba azizza omusango. Amakulu bonsanga Uganda nga ndi civilian n'emmundu etali licensed wane mundu is a preserve
of the military forces mbanzizza omusango kubeera n'ekyokulwanyisa ekirina okuba ekyamagye ekya UPDF etteeka kigamba ekyokulwanyisa oba ekintu kyonna that is a preserve of the UPDF, right? Kati wembeere Kenya kyogaa n'emmundu ze Kenya za UPDF kyekino Elias elyabuuza emmundu ezaawa that is the yali principle of legality eno kirasi yes yali principle of legality. So olabira ddala kyenakuzaayo nenkugamba era njagala nkikugambe nti Dr. Besigye bw'aba yasangibwa n'emmundu nga bwe kigambibwa mu ngeri emenya amateeka e Kenya, amateeka gemenya gali ge Kenya sigawa kikiriza abantu basomereko ku charge sheet nga bwe yali mu kooti of course wala budde tetujagenda nnyo mu but let people listen to this charge sheet. For example, ampuliriza bino ye charge sheet ku misango ya Dr. Besigye ensonga y'emmundu gye njagala ogendako eri count 2 unlawful possession of firearms. Kano retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne munne on 16th November 2024 while at Riverside Apartments in Nairobi, Kenya were found in unlawful possession of a pistol which is ordinarily the monopoly of the defense forces. Of where? Lord Mayor Chakugamba that the charge sheet is incurably defective. Incurably. So defense forces bali bogera kuzawa. It is vague. That is being vague. Bama to bogera kuza Uganda babe contradict is straight away. Bogera kuza Kenya tabaina kuba mu koti ya Uganda. Well, ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. So baachire kanga kiri hanging. Yes, batula. A preserve of defense forces. Ezawa. Chembade kugamba nti waganti eza Kenya. Bwe wabo kubeera ne mundu mumenyi bayine mundu mbenyi mu amateeka e Kenya. Bali bofendiza amateeka ge Kenya, police ye Kenya yerino bakwata ne bagenda kibaita Mulimani Court sezeze Kenya obandi batutte ne bacharging. Illegal possession of firearms. Simple. Nekati wano ezawa a preserve of the defense forces ezawa. Yes, Lord Mayor Chagambia that the charge sheet is incurably defective. Kakati abatulaba njagala bategeere kyena kugamba kiri nga sena kituukako tuyina ensala ya Constitutional Court okuva lwe bakute Dr. Besigye ba propagandist ba regime ba amplifyinze nnyo ranka ye gye yalina mu magye kati bakyamuyita Dr. Besigye Kano Besigye nakigendererwa ki kwagala kulaga nti musirikale alina okukyajibwa mu koti ati semateeka Constitutional Court etaputa semateeka mu musango gwa Honorable Kabaziguruka versus Attorney General gwali gwa 2017 yasala yawensala gye twandise a locus classicus decision negamba ba civilians abantu aba bulijjo nga nze naawe tebayina kuwozesebwa mu kooti z'amagye nga balaga nti kooti z'amagye teziba netengerevu ziba nekikyekubiira bano baba basirikale baba balina okulaba nga batuukiriza ebiruubirirwa bya kamanda waabwe oba commander in chief in this case ne bagamba nti abantu it offends the principles of natural justice that omuntu okumutwala mu kooti ya magye omuntu wa bulijjo tafuna kye tuyita fair hearing and fair hearing is one of the principles of natural justice eziri embedded in our Bill of Rights. So nga bagamba nti omuntu ng'oyo alina okufuna omuntu yenna civilian okufuna okuwulirwa okwobwenkanya oba okuwezesebwa okwobwenkanya talina genda mu kooti z'amagye bwe musango gwa Kabaziguruka mu Constitutional Court petition versus the Attorney General. So kakati bano in order to bypass that
balese kigambo bamplifying nnyo rank ya Dr. Besigye yayina Kano Besigye nakaretired bakateekako Kano Besigye ate de bagenda masa mu walwali gwe nawulira agamba yadde honorable Kabyanga balu naga Besigye ali mu reserve force Besigye ali mu reserve force ya Genosale abo nane ba Genosale ne baani bacha yes okay so omazo twawulira arrest tugitegedde abduction tugitegedde netunulira ne jurisdiction sanguko mangukola so in summary government chekola kumenya amateeka exactly international laws tumenya amateeka agawerako against yonna against yonna gonna tugambuzanyiddemu chovola Kenya eri mu hot soup bobo walabye government ya Kenya yabadde condemned all over the world including the US abaji condemning because there are things that are not thinkable ebitakolebwa mu 21st century olinga byatasubira ndi muchinza no bikola ono Dr. Besigye ayise ku airport ayingidde mu butuufu agenda kudde ewaabwe you see sisubirayo kyandibadde kikozesa nkukireeta nkwate eyo okay again before we come back wano ku nsonga yemu kino kigenda kulekawa ambitions za Raila Amolo Odinga mu African Union Commission given nti buli omu ali mu condemning eggwanga erya Kenya ate nga bannakenya bano president no Odinga babadde bagenda bakola ki bafefeta kalumawanga gano ate agabavumirira bye bakoze ojukira nga nkugamba ekyali kigenda okusuula Kamara nekimana nekibaawo nti Gaza yasudde Kamara ekisudde Odinga ekigenda omusuula kintu Besigye yasudde Odinga so far countries a number of countries zigamba kubanga Africa bonna amawanga sigaba kifeesi nga Uganda mulimu amawanga mategeevu botunulya countries like Algeria you know aganadala gabawarabu ago Tunisia bo balina batuuse Egypt balina bagenzi batuuka mu human rights Morocco balina bagenzi batuuka n'agabazungu n'agabaddugavu agamu n'agabamu agabaddugavu nga Botswana Namibia kati Namibia nedda Namibia sinyo Namibia human rights bali South Africa to some extent Botswana kati no ogenda okulaba amawanga bwe gatyo Lesotho bagita Lesotho ba Lesotho something like Swaziland yes Swaziland wa Mswati yes bayina batuuse agamanga agenda gagenze gatuuka kati bagenda okuwulira nga gwe mukyawamba abantu empambe eyo bakyawamba abantu mu ggwanga lyemmwe bwe bati kibeewuunyisa nnyo nekibakanga kubanda omusajja oli ava ziti Djibouti ayongera okugaininga yes Odinga ekigenda omukuba kyekyo tebamukuba nti tebaagala Odinga bagenda kuba Kenya yatuswazizza omuntu aswadde bwadde because it was a diplomatic embarrassment on the side of Kenya ate mu African Union diplomacy that is diplomatic business Nera Odinga mulimo gwanonye is to become the chief diplomat of African continent kati nga bakwata face ibweto nga bagikulembeza ekyo bamukubye Odinga yeye kyamukubye Besigye yes akomewa fefeteka kawa president apanige 227 kati jetu ongera okutunulira ensonga za Dr. Besigye bibuzo bikyali bingi ebimu ku byo lwaki banadini bafuuse kyesirikidde wano ekyokubiri Erias Lukwago yatugambye nti Martha Karua yagenda okuba lead counsel waabwe over 50 lawyers ekibuzo kiri nti Karua naasobola okukkirizibwa wano government namukkiriza okuwolereza Dr. Kizza Besigye watuli mu mukago wa East African Community n'ebirala yabara also nebize byogerwa ku Dr. Besigye government yayogera bino na biri nalabye jo nampala wa government mu parliament kagabana ensonga zino muzigenda empola wate kubanga waliwo evidence emala obumazi okusingisa Dr. Kizza Besigye omusango yabaroso wali n'obutambi obutambula. I've had some people, for example, but the Honorable Salam Musumba ku TV lero kumacha nagamba buno buli generated ne AI butambi butambula bulaga Dr. Dobozi lingere Dr. Besigye kayina bayogera nabo kubye mundu n'ebirala. Salamu angambye that's rubbish. Katuje walampa nga ina akavera nagitambulia mipiira awo akavera kagena akalembeka asobola okugenda gatunde 13 yes. So abantu baffe baavu nnyo
nere ekyo kikuyigirize abantu abaavu society enjavu mbi nnyo nti ebeera powder cage kwe muba mutudde. Any small spark esobola okwaka omuliro. Any slight spark. Exactly, esobola okwaka omuliro. Olirabanga bakutta omuntu n'abula mu chain of arrest, omuntu oyo abuze n'atadda ayina kamanda gw'abalabye nga amumanyi nga bamanyiganye nga kamanda oyo ate alisaidie nga amulabye nti apali amoluka. Mama anzala amagulu gamulinga gamaya maya anzala amagulu gamulinga gam Mubaraka kaliva wano banange mulikaba anzala amagulu gamulinga gamaya. Ku 103.3 Radio 4 ensonsozi 107 Radio 7 eiraka ly'ab'egikuru b'omukama Kabulega ne 102.7 Radio 8 Masaka. Adam Kungu gange ndine Honorable Mubarak Munyagwa mugati gwa bata bwe tuba buli lunaku lwa kusatu sawa zibasatu mpaka sawa 5 abasindiko baka musindike 075 cheka ko message yo tuberenga tambula fenna olunaku olwalero. Well, Honorable, silence yaba nadini mu liberation zona zatuzetula munsi yonna abanadini babadde nnyo ku mwanjo sinabakuulira basumba nga bavumirira okutyobola eddembe lya Dr. Best n'okumenya amateeka kwoyogeddeko. Sinabakuulira abanadini mu nzikiriza y'ekikatuliki, sinabakuulira mu nzikiriza y'ekisiraamu, sinabakuulira mu nzikiriza y'aba bonna. I've not heard them speak against this. Yeah, President Museveni yamatiza bannadini nti muleke tuliye wamu. Muleke tuliye wamu. Natulaba batuuliza abali eyo asobola kitwalanga bw'oyagadde. Sityobola bannadini ne bannadini bawano bakkaanya bali ne President Museveni. Simple. Kabe balokole, kabe basiraamu, kabe bakatuliki, kabe Anglicans bakkaanya nti katuliye wamu. Bali mukulya. Of course. Hey. Genda ku churches ezimulabe sente zikuŋŋaanya. Yabaleka nti mukuŋŋaanye mumufune tunazo yagala gwe kasitola abo battaka lya ddiini tunda. Tene motoka zino motoka zabawa. Motoka ya munaddiini kastefu wako omuka katono nga baleeta endala. So president motoka ya bishop ekaddiye no problem. Tamuwendala. Bayincheje. Bakanya nti banaye tuliye wamu naye. Kakati banadini betulina bano tobageza ku Archbishop Desmond Tutu omujukira o South Africa. Togeza no bageza kwabo. Sibageza kubajja nanlu. Ebyagwawo. Nera tebabanga nga bakufubutula sebo kungu. Bagala kukwata imani ekulinye nodduka ku Old Kampala engeri gyendi musiramu kane. Kane kukume wano kungu baje beyo nyini bajja kugala obugazi. Beyo nyini bajja kugala bakubire police ndi wuno ono muyekera muje munone mutwale. Bakanya ate muleke tuliye wamu. Kibenyo bwe kiba kituufu. Kale goginzo gabwe kibo bate leze simanyi munaddiini ayinza kutuula n'asirika busirisi bwatyo ng'eddembe ly'obuntu ng'ensi egenda down to the drain nga mutunula bwe muti banaddiini nga golyawo otunula butunuzi. Well, how about obutambula ku mitimbagano? Kakati waliwo kye tuyita gundi artificial intelligence, AI. Kungu nga bonyonyola samula nja kusaba ononyeze wano luyimba lwa Azawi n'omugenzi Moze Radio yafa mu 2017 neba yayimba oluyimba of recent bangambye mbuye AI mbadde sikimanyi AI bakwata gwe eddoboozi lyo gwe kungu ne bali kuteekamu ebigambo by'obuwemu byonna byotayogerangako ate nze nkumanyi simanyi AI wagenda kuleka nsi eno kyobola amanga gamugagamba nti wabeera legislations ezifuga AI
kati nze kumanyi manyi byosoko gane byotasobola ne eddoboozi lyo basooli kozesa okuwemula omuntu yes kati nganza aludde naawe zinzoga siye kungu gwe manyi tasobola kuwemula obesingira ku kungu gwomanyi so si biri mu ddoboozi no eddoboozi lyo lifaanaganira ddala yes ne waliwo obulala AI bwalekayo for instance kati mukatambya kwa lwe bayitomeredde enkolola buli muntu alina enkolola gyakolola wageze ne mu nkola n'ogiwuliriza naludde ne Besigye sirudde nnyo naye ne maze ne Besigye nabeera close ne Besigye kumala emyaka nga 8 ate ng'ennaku ezisinga tubeera wamu ne daire basis so omuntu aba omutegedde enkolola engeri bwakolola kicha yusi walwa bagamba eche alhamdulillah omulalaga eche excuse me oba kitegeera kati nenjasimula gwe njasimula yo tefaanana yange twaffe tulina senyiga enjasimula yo tefaanana yange nze mba mpulira oyo si Besigye so obutambula bwempuliramu eddoboozi lya Besigye kisoboka it is possible that amaloboozi agaza okuba nga sigage ate mumuyina lwaki obujulizi mu bujaajamya mbadde manyi mwandibadde mu surprisinga n'obujulizi wali mu kooti obutambi obwadde bucommunicating ebintu bibiri eri abantu ekisooka banadde bagamba abantu badde batandise mukwata mutya enkwata eyo kubalaga nti ono mutujju muyeekera yennyini badde anoonya muntu kumalawo gwanga number 2 Bobi Wine ne tiimu yo bagenda ne omukyalira akatambi akamu ne bakateeka mu kemike yawukanya Besigye ne Bobi Wine wakawulidde Bobi Besigye nga bagamba Besigye yaga Bobi Wine tali serious n'abamu bakolagana nabo balabika bakolera government ebyo just kubawukanya yes batematema muntu twagenda tali serious kagendereddwa kwawukanya Besigye na Bobi Wine ampuliriza honorable Munyego bwagenda maaso ayogedde ku AI artificial intelligence oluyimba luno njagala okuzannyira ngenda duzannya on grounds nti njagala kulaga nti honorable kyayogedde ku basobola okukwata eddoboozi lyo ne balikozesa ekintu gwe kyotasuubira radio yafa 2017 azawi nga teri amanyi nakumanya ebiseera ebyo kati yali akajjaawo I think last year n'ava n'oluyimba luyita Masavu naye oluyimba olwo nga yaluyimba ate naye yafa radio emyaka ng'etaano bamukaaga emabega katulabe oluyimba luno oluwulire n'omugenzi naye bw'owulira eddoboozi oyinza okugamba nti radio mwennyini yakola ki yayimba kakati abatuwuliriza oli ayinza okugamba naye namwe Munyago mulimba kati ebyo naga lwaki mwami President Museveni abikola yes answer is okimanyi Dr. Besigye yesimba ne President Museveni emirundi ena ni gwe simanyi bwakigoberera yawangula ejo emirundi gyonna ena nabbibwa kakati Besigye n'atukanako okwesimbawo President Museveni ayagala nnyo ba competitors abali predictable abangu b'okuteeba gw'omanya kyazzaako nti ona aplaningira kalulu atula n'anywa caayi n'aplaningira kubba kalulu ke kati Besigye kyakola nagasiriddeyo kwesimbawo mbimaze mbivuddemu naye tulina okusala pulaani yonna eri mu mateeka okulanga twenunula kakati ekyo ne kibalumya emitwe ayagala ki lwaki tayagala kwesimbawo kubanga badde akyogera lunye nange emirundi gyonna gye musinkanye aza ngamba lunye nti sisobola kuddamu kwesimbawo kati bo kibanyiiza ekyo ova otya mu kalulu bo bakuteekereteekera akalulu obeera predictable oba toli predictable obeera mu kaduukulu bw'oba toli predictable obeera mu kaduukulu yes olina kwesimbawo olina yes kati ng'aboozi bawulira bangamba wano lwaki tokomawo mubamu abaabwe bakwagala ebyaddala mubamu abaabwe abagala bo balowooza nti buli mu opposition ayina kubanga alowooza kalulu kajja banaye mumpa obwe mupibwa no tebagala kakati oba toyagala kwesimbawo ng'oli ku national level nga Besigye beera mu kaduukulu oleme kuba bobbya mitwe ate akaduukulu ayina kakuteekamu ng'ataddewo ebiboozi kakati between now and 2026 tebagala nnyo kumonitalinga Besigye gwe batamanyi kyazzaako
Well, Francis says, ampuliriza Dr. Besigye namubuuza nze oba ajja kuddamu okwesimbawo 2026 kino kyeyanziramu okusooka nagamba nti nze obulamu bwange kumpi bwonna mbumaze nga ndi mu lutalo olununula olugezaako okununula ensi yaffe mu ngeri yonna olutalo olwo gye luneetaaza okukola kyonna ekinanunula eggwanga wendi obadde nti oyagala kunnyonnyola lwaki ebibuuzo bwe biti bivaayo mu bannansi yes nze ndowooza waliwo ensonga nga bbiri lwaki buli kati munnamawulire yenna gwe nsinkana abuuza ojja kuba ku baloti ekibuuzo ekyo kirimu engeri nga ssatu ekisooka waliwo embeera eteereddwawo bannannyini kalulu abakakozesa ebbanga lyonna okweyambaza ng'abayise mu kalulu nga naye bawambye kawambe bbanga lyonna bateekawo embeera etunuuliza eggwanga lyonna mu kalulu kaabwe nga ekiseera enkyukakyuka ekiseera kyokka bwe tusobola okufuna enkyukakyuka so bakakolera hype nti abantu tulimu 24 abantu olwaleero bafa bayitirivu obwavu obutaba namalagala mu malwaliro obutaba embeera ebaliko nkambwe ennyo naye babatunuuliza 26 tebatunuuliza tugijjeewo tutya leero so ekyo kyekimu kubigezaako ekyondo kibadde yogerako yesewo banyini kuteekateeka kalulu exactly President Museveni akwagala nnyo nga uli yogera kalulu kadda ku amala okubunyaga kano bino bigambo byanga munyagwa si bibyo bw'amala okunyaga kano ayagala nnyo awulire nga gwe gwanyazo oyogera kaddako kano kawedde tuddakali agamba abina bano bagonze kande kali nga abateerawo embeera nga yeefuula mbu avuganya mmwe nga ne bawulira abantu bafamba gamba akatidde nnyo leero akatidde nnyo akalulu kano akatidde nnyo katya kuluna atidde olaba baganye ne gundi ogenda egindi olaba gundi bamuganye okukola kino kano tekamuleka waggulu banaye leero banaye kano akatidde nnyo akatidde Bada Uganda agenda kuluno akuleteri wa president bunyuma ngo ofuge gwanga nga Uganda enyuma ngo kutobwa president banda Uganda bangu tu manipulate no bakozesa kyoyaga agenda kuluna agenda lero kuna agenda no mbuza obululu gye babukubira wani abukuba tamanyi ani agenda okubutambuza okubutusa ogenda okutikingira gwe okuluna agende box ne DR forms ani agenda ozijja okuzizza eri ku electoral commission yabafa bali ku electoral commission abatudde ku makompyuta abagatta bebaani yabafa alangiri nga bena talina mukono naye agamba kuluna agenda kakati bakwagala nnyo ng'oli national leader nga oyumya kalulu. Alright, do you expect to get justice okuva mu court martial? No. Eri Dr. Besigye? No. Terrible enkanya bw'osoboka ogenda kukiraba kati waliwo bye baplaninga naye nga byakiralu bigenda kwongera kubalabisa mbiki ebyokwagala okwameninga charge sheet bateeko Martha Karua ne Martha Karua no bamukanga okujja kungu oli mulalu Martha Karua bayinza okwameninga charge sheet naye bamukubako nga A3 ekyo nakikola namubudde nawe nga bwojja tugenda kukwata. Is that possible? Kisoboka. So oyina amawulire nti waliwo enteekateeka nteebereza ya budde siyina mawulire aga kunkwasa mbunagajeewa bwe tukyate tukyewuunya baagala kukarasinga balooya ba Besigye. Juzi twabadde ne Lord Mayor Eruzira okimanyi looya w'omusibe tabaako na bunaku nti luno lwakyala oba luno takyala. You meet your client at any time? Yes. Lord Mayor ne bamuganda okuyingira nakubira akulira amakomera byabasajja n'agaana agatogenda yes n'atogenda mumulaba
komawo ku lunaku lw'okukyala kakati kikulaga nti batandise okuharasinga balawyers b'omusibe okuba frustrating to harass them and frustrate them. Akulira Kenya Law Society jo yayingidde mu ggwanga okulaba nga securingira Martha Karua temporary PC practicing certificate okuva mu Law Council ya Uganda. Katusubire nti Law Council enetengerere yangu ye PCA okugifulumya kubanga it is the custom moreover nti omuntu ngava mu East African community ngojeko batanganyika ngojeko Zanzibar juris legal PC ye Tanganyika tekola Zanzibar Tanzania gwanga lyerimu osobola okupracticingira Kenya osobola okupracticingira netosobola okupracticingira Zanzibar Tanzania practicingira mu kitundu kyemu ekiyitibwa Tanganyika. Omanyi Tanzania yabeera Tanzania after kugatta Zanzibar ne Tanganyika. Yes. Eri legal system yaabwe ndala wadde gwanga limu. So it is a nti omuntu ave Tanzania najja wano asobola okusaba kastabera advocate Tanzania asobola okusaba temporary practicing certificate kastabera advocate of the High Court of Tanganyika etayo ya Tanzania asobola okusaba temporary practicing certificate. Katusubire nti Law Council ya Uganda tetulabise bubi ne issuing a temporary practicing certificate eri Martha Karua ajali dingeti. Yes, ajali choice ya Martha Karua yes yaliko justice minister mgwange ya Kenya yali running mate Odinga. Why choose this lady to lead ekisoka senior council alikudali ya senior council e Kenya ekyokubiri ali well acquainted n'amateeka ga Kenya gine emisango gyazidwa. Ekyokusatu yali lawyer mulungi munamateeka mulungi munamateeka mugezi. Ekyokuna nti world over mukyala mumanyifu nnyo. So okujja kukwinenge gye kwongeramu omusango guno omuzinzi naffe tuli basiru twagala ensi esigaza amaaso gayo mu musango guno. Because buli omu monitoringa Martha Karua. Yes. Tetuli basiru. Nenga tuvumiddwa nnyo nga Uganda. Atoloze babifaako bana bena. You see, Kenya abanansi bannamawulire mu mawanga amalala buli omu avumirira Uganda. Government bwesigaza ekintu kimu ng'esigaza project emu yakusigala mu buyinza ebirala batekyabifaako. Come again? Government buli wesigaza project ku meza ng'esigazaako project emu nga project yakusigala mu buyinza basigadde batya mu buyinza bino ebirala batekyabifaako ebyo. Gwe kikutawanya kubeera patriotic owulira ensi ekuluma batuvumye nnyo oza ne bakwatako bane bakwatako tweyanise ng'eggwanga. Yes ebyo tebikolebwa ebigenze biddiba biddiba okujjako ng'onoona mutujju ensi yonna gwemanyi bino emukoppe bya Israeli USA olusi missions ezo bazikola nga bano bategedde nga bonoomanya nti Osama bin Laden ali wali nokola mission bwetyo koni ali wali naye omuntu owa bulijjo nga Dr. Besigye avudde mu ggwanga lyo ku makya kwegamba oyinza okulaga nti waliwo agency y'okumuyiga avudde ewuwo naye tere ku kisaawo Entebbe ani gonoomatiza ntwadde tumunoonya nga yatubula tolina. You see, president ye adalowooza nti kange nekwatire Besigye Kenya ndage nti ada planning abuyekera all along kyava ku bali abaana 3 mu abameka. Yes nga nakugambye plan yo neri nti olwokuba Besigye tamanyi kyazaako takyali predictable bagala bambeere mu kadukulu ba monitoring emyaka gyabwe ng'esatu ena genda olidawo nga 3 bino genda biraba. Omanyi division ya High Court mukulu myaka 68 musibire. Omanyi division ya High Court jebaita International Crimes Division. Jamiru mukulu mwawoleza. Nayo bajja kugulayo emisango. Kata Dr. Besigye yanzo kutadda mu kuba na mirembe okumala emyaka ng'ena n'ekitundu. Kasita bamanya address wali nti ali Luzira kuliraana Jamiru mukulu.
ngabakola byabwe bira ne kasitene wali ku kyokuyimbula abaana ba NUP bayimbuddwa naye ate nga boogera bitakwatagana. Olivia Lutaya ayogera bibye Muhaidini ayogera bibye. Anti kakati kye nakugamba yensobi ya Bobi Wine gye yakola NUP eringa amajje Sudan ge South Sudan buli omu yeyita Geno. Come again? Mu NUP eringa amajje ge South Sudan buli omu yeyita Geno. Abaana abo buli omu natayina roro mulaye wana ffe twakola kino ffe kakati goyinza otyo ganti ffe twabba obululu. Muhaidini yagebe babba obululu. Obwawa. Okusinza ku ye mbu mwami Kyagulanyi yamukozesa okubba obululu ne banne. Nga Muhaidini ayina capacity kyebba obululu. Ayi mutubireke. Nze ndi musanyufu nti bavuddeyo. Buli omu yeyita Geno. Awulira munene. Nga be South Sudan buli jeya buli oteri mu rankanda buli omu Geno. Buli omu awulira munene struggle kweyimiridde. Kwanje? Buli omu awulira munene struggle kweyimiridde. Watali struggle tezi. Kyova awulira fe twakolanga kino fe nze nakola kino nze amaanyi ga Muhaidini waba asobola okubba obululu nabba obululu kali akadde akamu President Museveni ke yayogerako nga Muhaidini yakabbye. Kyagulanyi kyalina okukola kutereza ttiimu ave mbibuuzi abaana buli omu abateeke mu ranks aba structuring bulungi buli omu aleke kuba Geno. Atalina kwogera toyina kwogera ne buli omu spokesperson wa kibiina waliwo kyetegereza wanje buli ayina essimu ngalo eriko data spokesperson mwogezi wa kibiina awa position ayina kyagamba fenga NUP that's dangerous. Buli omu ayina kyagamba. Yes, that's dangerous. Muhaidini yage nti yayimirize emmotoka emukono nayimirize n'agamba kale abaana bange mujje mbu yene ekibinja bakita bali anti kakati ye problem gojola be UPDF eno batwala abasirikale bonna ne baba training anafuna training yemu nene baga goli mwogezi goli kino atali mwogezi toyogera tosobola kwogera. Yes, ne kati NUP buli omu ayogera buli omu badya buli omu balinga mujere Sudani toyinza kumanya ani yani kyovola buli gobakwata kakatona ga leero Kyagulanyi kati olabye ffe twali tukola kino kakati ntunula nogamba ana bayina ebakuliriza kati ntunula Olivia Lutaya buli muntu mwerevo wagwa struggle ife natwa twenkana ne buli muntu oyina okuba ne role gyo playing nga eri clear. Yes. Kale mpa ako kati tugende ku 075 072 kuboyita berenga nkufuna ku simu songo zuulidde kose dakiika emu yokka nkwegayidde sagala kujja ku simu kimpisa bubi ne lwakuba mba no kukikola 075 wepira obudde dakiika emu. Hello Sebo wale kutuweereza ku nsonsozi kwoli linya Kasebe ga Livingstone asinzidde eno Nsajji Kasawo mu constituency y'e Nakifuma abatalina mubaka kakati Honorable nnyo okutuweereza ensonga y'abaana ba NUP awo ebintu byabwe bibuzaabuza naye kinasanyukirako mwami minisita w'abavubuka kino ekirungi nti abaana baavaayo ekyo kikulu ekyokubaana okuvaayo. Ayali Honorable ekyo kikulu abaana okubanga baavaayo. Kala Sebo hala oyise muganda wange yogera tufuneyo omulala. Hala Radio 4 Adam Kong. Saba manyago ne josinzide. Wamta muhumuza Charles Ndichu. Naibo okube semu make sure ntoina noise mu muhumuza kumpi nawe tuba tufama tu. Hala Adam Kong. Wanje sebo. Bana Uganda Radio bajiwe space. Kulamusiza akera Adam Kong ogwokubiri. Okay. Nemukulu munyagwawe bali kutembeeta nsonga. Naye ekikulu kya byonna ekyamazima amatuufu ekikulu kiri nti abaana bo bali bweru. Yes. Ensonga esooka. Kati bwe tugenda ku bino bye boogera buli omu alina kyakuliyeetingawo ku sayidi zombi. Naye ekikulu kya byonna kati ng'omukyala Olivia Lutaya ekikulu kya byonna mukulu Adam Kungu kuba Lutaya madamu Lutaya agamba nti balamu yankozesa ensobi oba yankaka sisobola kugenda mu lukuŋŋaana lwa munyagwa nga simuwagira
situli na byamizannyo sisobola kugenda kulaba omupiira gwada mukungu gwa Liverpool nga ndi Arsenal. Lwaki yakkiriza okukakibwa? Lwaki teyagamba nti nze kale kansigale okulwa obulungi bw'ekibiina n'amazima kansigale mu kkomera sijja kukkiriza bya mukulu Balamu olw'obulungi n'amazima ge tuliko? Lwaki ate abyogera amaze kuvaayo? Okay, abalengini buze bit very fundamental. Hello. Sebu. Ulabasiza Master Kongo. Sebu kitibwa. Nansa basoma kwa Charles Sindika Jazz. Haji mulamusiza Sejigozi Steven amutumira namwe baza byakola. Na ndowooza nsaaside Kenya kubanga mwami Ruto bw'aba akasuka amayinja nga sikandabirwamu. Ndowooza nti ensi y'abadde demokirasi gye bazimbidde ebbanga lyonna alinga agikubye ekigo naye katumutunuulire asitamanyi nti Uganda alina byakoleramu ng'omuntu naye babeere beegendereza nnyo okulamu bwa Dr. Besigye nti wanaafuna obuzibu obusinga awo bannayuganda bagenda kutuula butuuzi ombeere bulungi bannakajjansi bakuwuliriza. Bandabire bannakajjansi ku Radio 4. Esebo mwebale bannange erinnya muliga Ssekalwembe mutabani w'omugenzi Empungu Kakerenge. Kaakati ensonga za Besigye sijja zoogerako kubanga ziri mu kkooti. Naye wano omwami Mubaraka Munyagwa w'ekitiibwa ogambye nti Bobi Wine yandibadde ateekateeka abaana byabalagira bye boogera. Olaba ozaala mwana we n'akola by'ayagala kuba bazaala mibiri so si myoyo. Nange nnyinza okuva eri ne neenaanika ekisaati kyange n'enjogera ebigambo byatantumye. N'olwekyo buli muntu aba n'endowooza ye. Ekisembayo omazeemu amaanyi. Ogambye bannaddiini mbu kati nabo emirembe n'emirembe amiina oyogedde ku zikadenge. Ate mbadde manyi bwe balina okutubeererawo omazeemu amaanyi bw'ogamba mbu nno kati kadenge g'abamalamu muliga Ssekalwembe. Abale omuliga. Hello. Mwebale kuweereza Adam. Abale kuwuliza Sebo. Patrick Masanga wano Embaale. Patrick Masanga. Yes. Sebo. Tubeebaza nnyo era ffe nga Embaale twawulidde essanyu olw'omulimu Balamu gwe yakola Honorable w'abavubuka. Banga abaana abaffe baakwatibwa. Tusanyuse nnyo era tweyongera nti ye bali kubeererawo abavubuka n'okubayigiriza ekyokukola. Twebaza nnyo ne Honorable Munyagwa y'omuli mu kwogerera eggwanga. Era tubadde tusaba ng'abavubuka b'Embaale twagala kuyisa ebivvulu kuba Honorable Balamu kyakoze kubanga ensi bw'etyo bweyagalwa. Tweyanziza. Kale wabale nnyo muganda wange Patrick Masanga ali mu kibuga Mbaale yasinzira nga atuwuliriza olunaku olwaleero kandabe omulala. Hello Radio 4. Sebo. Nkuladamu. Wanje. Sebo walokuweereza. Sebo oli ku nsonsoze. Mukulu mugati kwa bata mulamusiza. Ali wano. Mukulu Mubaraka Munyagwa. Sebo ogyako ne bendi na Kisonga. Okusinziira ku nsonga z'abaana omutufu abavudde mu kkomera. Bannayuganda nga ffe Bannayuganda sijja vumiira kintu kyonna kwambala mutufu yayenga mu baminisita yasuubiza n'agamba nti agenda kufanya nga alwanira abaana be nga babata kubanga babasya bintu byabufuzi yadde yayise mu ngeri ki oba mu ngeri ki kasita abaana bali bweru kwakuba ate ekyasinza tumalamu amaanyi abaana okuba ne bagamba nti be baali mu kubba obululu naye ng'ate bagenda okubasiba ng'olwedde tetunaba kulonda dufune ntobanga waliwo yes embeera naye ekirungi nti bali bweru so mwolo tuweereza. Abale consensus. Hello. Hello. Sebo. Wabale kutuweereza Adam Kungu. And you know. Ono Salongo Robert. Yes Salongo sinzidewa. Kakati Sebo. Sinzidewa Salongo. Sinzideno Kabimbiri. Kabimbiri Bugerere. Sebo. Tuba mukono. Okay. Kakati Sebo. Abaana banuupu kike baagala omusajja abayiriddewo omubiri nga era pulezidenti yabaletuwa minisita w'abavubuka ategeera ensonga z'abavubuka ayiyewo omubiri alabise nga abavubuka bava mu makomera ate bo basanyukira bannaabwe nga bo bali makomera. Abale nnyo ndugu okubanga kwoli. Hele
Mukulu Kungu. Sebo. Webale kuweereza. Sebo. Ono kansala w'Emutunde mu Kigagga Lubaga South Serunjoji Patrick. Yes. Webale tumetera mwami Munyagwa. Ati kino ekintu ekyokukwata mwami Besigye. Ekintu ekyo kyalaze nti enkolagana wakati wa Kenya ne Uganda. Mwami Museveni ayina enkolagana ali internationally recognized ayina enkolagana nene nnyo nanyi n'amawanga gwa East Africa gonna. Ekisembayo nekirala kyalaze nti omusajja ono mwami Besigye alabika atiibwa nnyo. Mwami Museveni alabika atya nnyo mwami omukulu ono mwami Besigye mu ngeri emu oba endala. Naye abaana bano abakwatibbwa abasonyiddwa abaana ba NUP bambi abaana abo badde tebalina musango, naye ekintu kino kyetaaga okuba nga kityobola oba webale nnyo. Omugagga Saurembo Jambo onagambye good morning my brother Kungu. I am Kalinda Musa in Masaka City. I am tuned in always, but who's confusing who? Because the Minister of Internal Affairs Kaindo Tafire confessed on what happened at airport here and in Kenya. Now, where did the gun come from? And Mr. Chiriwachionka said that the government does not abduct, it arrests instead. Whatever the case it may be, being in Uganda or Kenya. So if you are joking with the rebel government, take care. Kalinda. Kungu, thank you for the program, but we need Ndogo. Kungu, today we have missed Munyagwa here. He has not been in studio of Radio 7. Okay, simanyi team ya Radio 7. Kandozenti simanyi jakufayo. I'll find out, but mwebale chemanyi tulina kubanga kwetuli. Mr. Yamba Fyabechankwanzi tuba tufunira ku Radio 7 biba bituka ne tutabafuna bulungi ku Radio 7. Okay, kale simanyi maybe waliwo technical issue, but team yaffe ndowooza namwe mukiwulidde ku Radio 7 nebe kikwatako side eyo. Kongo bali kuweereza Mubarak Munyagwa mu essaawa 3 kajiri Ashraf Anedda honorable tubane ku 0703 kikumunya 0752103103 atuberenga tukwatagana fenna olunaku olwaleero ku budakiika buno busigaddeyo. Hello Radio 4 Sebo obanyabo. Hello Hello. 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 Seba manya nejo sinzide. Manya onayogerako ne Abdullah Hasib Sejembo okuva Ebbunga. Ebbunga, yes. Yes, Mr. Nyamukungu bali kutuweereza. Bali kuwuliriza. Honorable Mulamusiza. Kakati ku nsonga Honorable gyagambye nti n'abavubuka banoofu buli omu ayogera. Ensonga eyo si ntuufu olw'ensonga nti buli muntu alina eddembe okwogera oba okukola kyayagala kasaba nga akozesa essimu ye mu butuufu bwegikozesa. Ekyokubiri bo bwe baali mu struggle tewaliwo nnyo social media nfuna bulungi, so bali comfortable okukola bye baalinga bakola nga tewali abateekako maaso, naye kati they have to be checked. Mwebale nnyo okuweereza. Kale munange wabale n'endowoozayo bwetyo muganda wange kanfunaddirira semmayo tuve ku mpewo olunaku olwaleero. Hello. Sebo. Amukungu webale kuweereza. Wabale kuwuliza munnaye. Ono Lwanga ujaziza okuvaana mu. Yes, mwami Lwanga. Nsimanyi mukulu Munyagwa. Naye nsanyukiranya abaana ba Nupu be batadde. Naye kati kyembuuza nga kati kumwami Balamu yatuyambye kwaba abaana, kati mpulira agamba n'abannamateeka ba Besigye nabo bamutuukirire atuyambe okufulumya Saabalwanyi waffe Dr. Besigye. Kati naye yafuse bulooka bakwatenga nga ye bulooka wakutugirayo balwanyi baffe oba. Vale.
Mukulu wabuuza mwami Balamu yafuse bloka muyamulidde sinamuwulira nze nti yamuwulidde nga nti kakati ne bannamateeka babeesigye baveeyo babeerenga bamutuukira ku nsonga za Besigye sinakiwulira but oyo agenti ye yamuwulidde nja kumubuuza muganda waffe mukulu waffe mwami Balamu Barugahara kale olwakadde sigenda kwongerako honorable to Dembe tusobola kakati ekisookera ddala omukulu kyagambye nti ffe omwabeerera mu struggle sebo tukyali mu struggle kyova nze ndi mu studio goli wakaawo mu buliri gyokubira essimu yes ali mu buliri nakedde wano mu nkuba ye ali wakaawo nze naye ani ali mu struggle but number 2 Abdurakim sebo social media tatandikidde ku mwaka guno baguwedde yes so I think Facebook ne Twitter tetugeza kweza myaka 10 gatubiri na wana yes akabenja akali mu buli muntu okwogera kati muyina abantu agenda nabika abantu nga balamu nagule olokuba byayogera bibe bikusanyusa kaseera kan gowulya kirungi nafuna following nafuna naye olunaku lwe bamukyusa nakutunuzaamu omuddumo abantu abo amala googera abo lwotegera nti ayaya bulijjo twalina sitaani for instance banje mbadde nabo ne bavaako sijja kuwa kyakulabirako naye ndowooza olabye kyekitegeeza but buli struggle yonna silwakuba nti anteboogera nti tebalina ebyakwogera kanja mugereza ku lutalo lwa Isirairi wakalaba abantu aboogera ku saidi ya Isirairi wakalaba nga babiri oba basatu face zolaba gwe kyogaba balala tebasobola kwogera bati balina amasimu mu ngalo tulaba common faces kibaleetera okulaga nti muli organized nti ono bwavaayo n'ayogera nti mufumbiro ayogedde ensi nega nuupu ebogodde naye nayogera bino mufumbiro ayogera bino oli owulira atakuba ono tono owulira akuba ono tono owulira agamba ono mbega atubega ku social media olwokuba nti muyina amasimu mu ngalo no nze nsuubira arrivism oba arrivalism oba arrivism kyekibasumbuwa abamu omuntu omusanga talina capacity yogera na bantu 10 naye kati alina essimu yeekweka mu kisenge kye nakasuka kakalebula ensi yonna neeraba kati enawulira essanyu nange olane gundi anziramu olanjogedde ne gundi nantege but I think struggle ino okukwatibwa ng'ekintu ekiri professional yes abalala mpulidde nga abeebaza mubeereko essaawa 3 abamubeereko yes tulina commitments endala ku struggle ino yes neera tugiriko but ebyaffe si byakajanja nnyo si byaki yes kikwenza bage basibe bulungi mba ne musibe bulungi kale program kigambo ku kigambo bwete wekomekerezeddwa tugenda mawuli ne mwana mwala Shivan Auma nolwekiteeka Honorable Munyaga tukwebaza kade ko tuwaddera ko tuwanga buli lunaku lwakusera kujja okwogera ko ne bannansi